ononsonyiwa naye nina ekyama kyenkumidde ebbanga era kibadde kinnuma nga kintawanya ku mutwe buli kaseera we ndowooza kugamba nti nkifulumye nga kigaana naye olwaliro luno nina mukwano gwange gwenjogeddeko naye naŋŋamba nti kiba kirungi mukyalawo n'amanya ebintu by'oyitamu. Mutuufu nnyo. So mukwano Daisy mbadde nina ekintu ekinyiga ku mutima otyo kyenjagala okubuulira. Mbuulira. Omanyi maze ebbanga ddene nga kintawanya kinziza eno kinziza eri oluusi nondaba nga nange olwi mu mbeera yange eya bulijjo siteredde nombuuza munnaye wabaki Valentino nga sikubuulira paka nayogeddeko ne mukwano gwange naŋŋamba nti sibba omutima ng'omusajja mukyala wo mubuulira ebintu ebikutawanya mu bulamu ajja kukitegeera musobole okugenda mu maaso. Mukwano gwe mutuufu. So munnange nange nensalawo neŋŋamba nti kanze nkubuulire nze nsiba omutima nkubuulire omanye ebintu engeri gye bikola ki gye bitambulamu. So kati kansalawo nkubuulire ekiri mukwano gwange Daisy ninamu obuzibu. Kyokka Valentino banna ebyo ebintu okyabyogera mbu olinamu obuzibu kuva ddi ng'obeeramu n'obuzibu? Tolina kugamba ebyo bintu mbu olinamu obuzibu. Kati olaba Valentino kankubuulire nze naawe tuli muntu omu tuli bafumbo twafuuka muntu omu. Ebizibu byo nange byange ebikuluma nange binuma okitegeera ekintu ekyo. Kati bw'obanga oyogera ekigambo ekyo olina okugamba mukyala wange Daisy tulinamu obuzibu. Kitegeera si byanninamu obuzibu tuli bafumbo ffe twafuuka kimu. Ebizibu byo nange byange ebikuluma nange binnuma. Kati enjogera entuufu olina okugamba tulinamu obuzibu. Kitegeera mwami wange? Kitegedde bulungi amakulu nti bwe maani nina ebyenkugamba ebinkwatako nkugambe nti bwe maani wagamba nti mbaddemu n'obuzibu nkugambe nti tulinamu obuzibu. Kyekyo kyennyini nze naawe nanyumizanga gwe. Okay mukwano kankubuulire kansooke ŋŋume. Amiina. Kakati onansonyiwa okulwawo okugamba naye kyenjagala okugamba nti lwe mbadde nga ndowooza okugambako nga mpulira ekintu kyesiba ku mutima olwo njagala okifulumya nga mpulira kyekwata kitegeera mpulira kyekwata naye paka olwaleero lwe nsazeewo ne ŋŋamba nti mukyala wange mwagala nnyo kankutuuze nkunnyonnyole. Era oba olina okuŋŋamba kubanga ekintu kibanga kikumenya nnyo kikumazeeko nnyo emirembe wenna tokyetegeera olina okuŋŋamba kubanga n'ekyokubeera mukyalawo nze ndi mukwano gwo. Kituufu. Siri mukyalawo bukyalawo. Ate ng'era nkakasa nti munda mu ggwe mulimu akatundu bw'oyinza okubeera nga newe kiba nga kizibu kyenkanawa osobola okuwawo akatundu mw'oyinza okuntereka n'onsaasira. Of course oli mwami wange oli mwami wange. Nga bw'omanyi nti abasajja tuyita mu bizibu bingi ebimu n'otya n'okubigamba munno notya okumubuulirako n'ogamba banna n'agamba atya naye kati kankubuulire mukwano Daisy okimanyi nkwagala nnyo. Nkimanyi mwami wange n'obulamu bwange bwonna despite byonna bye tuyiseemu era nagamba nti mukyala wange nina okusigala naye paka tunalwana obuzibu buno netukola ki ne tubumalawo naye ku mulundi guno waliwo ekyansukkako. Kati kitusukkeko babiri. Ku mulundi guno waliwo ekyatusukkako Daisy nti mu nnyumba muno tulinamu omukazi ali olubuto. Valentino nendowooza nze ndi lubuto. Siri lubuto ndaba siri lubuto nze ndi fayini bulungi era n'ensonga zaffe ziri nkyazitambuza bulungi era oyinza okuba wandabyawo nolowooza mbu oba Daisy ali lubuto ng'ondaba neetakula tokomaye wangamba ab'embuto beetakula naye nze siri lubuto ndi fayini nnyo banaye Valentino nsonyiwa wemba nakuleetedde olowoozaamu ndi lubuto omanyi twagadde nnyo omwana kati tutandise n'olaba ebitaliiyo ate nze siri lubuto sirina lwakuba ate era nekirabo tulowooza mbu ali lubuto twagenza obbigenda ewala nnyo nga
talina lubuto naye bambi sorry siri lubuto mukwano si gwali olubuto mbadde ntegeeza nti kale olaba amabega kaawo byonna mu kusookera ddala awo yewateeberezanga nti kiraba ayinza obba alina olubuto nenkuwakanya nenkukola biki ekituufu kiri nti sisitawo nze naawe twamufunyisa olubuto. Ogambye ki? Nti nze naawe twawa kirabo olubuto. Valentino sikategede kadde twakola tutya? Nti si kirabo twamuwa olubuto. Ne bannaye ku nsi ya Mukama teri kitonde kimanyiranga kitonde ekisajja. Bambi mukwano tonyi. Sinyiga ki? Mbuze naawe twafunisa kirabo olubuto. Gasiya. Gwe nani? Nze nina akafunisa embuto. Nkaina akafunisa abakazi embuto. Sinyiga. Nsanyuke nnyo. Tukole pate. Nfune pate dress. Tuyita abantu tujaguze olwokubanga wafunisiza muganda wange olubuto tolina nansonyi mutwafunisa olubuto lwotali wali wagenda ku pate nekutuma omwana yafuluma mu kisenge bambi nga atangala ina nga alinga munyenye ng'omulaba mu kwa night yenna namu n'omuyita munenga Mukama Katonda mpedde naye yali sitaani yali shaitani yali gali majini simanyi gye gava naye nga nkusaba mukwano onsaasire bambi tonyiiga nkwakala nnyo Daisy naye mujoga kakati sebo okuleka akamanyira akakujjudde ogwengula bwajjula nti kate munyenye zimutusula nazo wano mu nju nsonyiwa ndi Katonda ogamba ki mbutwamufu ne bannayaga sajja mumanyira tolina nansonyi mbutu gwe nani oyasama obikula omumwago munafunisa muganda oluto muganda wange wamuddako n'omubeerako omuto kati oli wane n'osinikira amannyo kale nga bwe waŋŋambye nti nno bwe ndagambye muki waŋŋambye kati mbadde ndowooza munaye engeri gye tubadde nga tulina mu nnyumba mwana nti wona omanya nti kiraba afunye omwana tunaasaba tugamba baaluggyemu kuba tumuzaala omwana waffe era omwana aba wange naawe owaani sinaamu wadde akanya mu lubuto oli wane eno njasamira kiraba ali lubuto mbw ate mbulwaffe gasiya buloolo gwe nani bannange mujoga basajja mmwe kale bannange